Alright, butalevu ku Dance Pro Media kwetuli. Manya dige Dance Pro nga bulijjo mwasibye mutya mwasuze mutya malamusizaako mu biti ebyenjawulo. Lunaku lwaliro nnaku z'omwezi ziri 16 mwezi gwa 10 sabbiiti 2 zokka nagwe tuguteeka ebbali ate tutandike Merry Christmas, oh Happy New Year. Kale banja olunaku lwaliro tubeeko ekintu kyetwogerako ekiri mugenda ennyo mu maaso ekitwende nga mu ggwanga Uganda and mukiwulira naye temumanyi temulina nnyo facts zaakyo kuva kumulandira kuva mabegeri naye nga it's none other than omwana ono gwe bakutte ayogerwako ennaku zino emyaka 14 ekigambibwa it's allegedly said that kitaawe yamusobezaako emboozi eno eriko ebigyetololeddeko bingi nnyo nga bw'okiwulira era nga in this case lwakuba nti kati saawa zino eri mu mateeka tetugenda ffe kugijajinga nnyo but nja okusaba ekintu kimulindako okusalira omuntu yenna omusango mu kintu kino naddala mmwe abakritisayizinze nnyo omusajja ate kakati omusajja omukulu waali omulamba nakola bwati simanya vumaganya eddiini ate nedda mukwano liddamu katono erinnya mukyewakati kubanga ekisookera ddala amanya tutunulire ku sayidi y'omwana omukwate tutunulire ku sisita we eyabaddewo ng'omujulizi ate agambibwa nti yawa maama obujulizi ye yaloopa taata nti kyali bwekiti tutunulire ku sayidi ya maama kiki kyayogera bwe tuvaako awo njala tutunulire ku taata bwe tuva awo tutunulire ku booluganda ba taata kiki kyeboogera then igweze mbikulekere ojjemu ekyo kimu nga tonnaba kusalira muntu yenna musango then gwe gwoyo byoba osinzira ekisookera ddala ennyumba ebadde ebeerwamu abaana abo kigambibwa nti omukyala oyo yanobawo awo wennyini yanobawo omwana we gwe yazaala gwe tuyita omujja na nnyina ye mwana agambibwa okuba nti yakwatibwa omwana oyo n'amulekera omusajja nga we baali babeera enjumba eyo gye babeeramu omusajja ye yagizimba wabula nga yagizimba ku ttaka lya mukazi kafunikise mbu omwana ekisenge kyabadde asulamu badde basulamu abaana 5 nga kulina omuwala oyo omukulu alabikira ennyo mu videos ez'enjawulo ng'agamba nti taata we ye yakwata omwana then era oluvannyuma n'abikanga agamba nti baamukako okubyogera naye mwabadde asula bannange nga temutunulidde byaki kubanze nkugambiddewo sigenda kujja wano okugamba nti omusajja yakutte omwana era sigenda kujja wano okugamba nti teyamukutte ekyo kigenda kubeera mu conclusion yo olwansonga zino zengenda okukuwa wammanga esooka omuntu osobola okuyingira ekisenge ekirimu abantu 5 n'ogenda n'olinnya okuva ku ddeeka esooka paka ku yokusatu waggulu n'otuukayo n'okwata omwana moreover nga tayagala nga taliimu nakwekengera nga banne be bano abala tebawulira emirundi egitali gumu egitali ebiri egitali esatu kuba omuwala oli yagamba nti ku mulundi ogwokusatu yamuwulira okafunye bulungi ye kyagamba nti ogwokusatu kwe yamuwulira gino emirala gyonna yali tamuwulira bannange to be serious ekintu kye bayita kukabasanya si kyangu kuba bwe bakikolako mu buli mbeera alina okwesika n'enduulu esobola okubaawo bannaye mwe nga mwebase muliko ddogo ye gwe bakwata omukwate omuwala yavuddeyo mu vidiyo emu n'agamba nti ye kitaawe teyamutuusawo gwa buliisa maanyi wabula yali amubwatirira which is very very bad era tukivumirira wabula watya ng'omwana oyo yakyogedde cause sister we yavayo n'agamba gyebuvuddeko yali ku short n'agamba nti baamukako maama we yamukuba oluyi n'amukako okwogera ebigambo ebyo era maama tulaba mu vidiyo y'omuwala oyo nga yagya essimu n'alikoodinga omwana ng'amubuulira lwaki kyali kyetaagisa okugyayo essimu bakugamba ebintu obitwale ku poliisi nga tosobola kukwata mwana ono n'agenda ku poliisi n'awayo obujulizi ye nga ye mu buli woobwe
lwaki kyetagisa mu kizadde kumala kwata kamera amutunuzeemu. That's a point also. Maama ogenda ku poliisi kigambibwa mbu waliwo essimu zaleeta mbu omusajja ng'amugamba mbusonyiwa abaana mbu musonyiwe. Amusonyiwa ku ki? Naawe kati ndi ku sayidi ya mukazi, amusonyiwa ku ki? Then ku sayidi y'omusajja nojja n'ogamba naye ffe situnnaba kulabako ku musajja ng'ayogera, tuwulidde audio. Omukazi ono omukomu makoomu yavuddeyo n'agamba nti nkola za mukazi, omukazi ebintu ebyo abikozesa nnyo ng'ayagala okubba abasajja ng'okubabako ebintu. Kitegeeza abeera nga expert mu kintu ekyo, abeera asobola okuba nga n'ekyo yakipanga bupanzi. Kuba audio si video nti omusajja wuuyo waali, asobola okuba nga audio nayo nki mpange. Nga tuvudde awo, taata agambibwa okukwata omuwala, ye nga ye situnnaba kumulabako ng'avuddeyo mu kamera n'abawo ka submission konna kakola, oba nga waliwo omuntu yenna mu interviewing okubaako ekigambo kyamubuuza nga akimugyamu. No, situnnaba kukiraba. Nga tuvudde awo, omukono yennyini atutte ku bimu ku bizimbe omukyalo ono byali mukayanira mu kadde kano ng'agamba nti omusajja yabizimba ayagala kubimuwa mu mannya g'abaana si mu mannya ge. Omukazi ng'agamba nti ayagala babimuwe mu mannya ge ag'omukazi. Okategedde kati nti yembeera omukazi yali mu kuteeka ku musajja era amubbeko ebintu, kubanga ogwo omusango bakuteeka mu kkomera basobola okusiba emyaka ekitono egitakka wansi wa 25, egitakka wansi wa 25. Kitegeeza nti omukazi kasobola okuba nga kabadde kabadike, omusajja bamusiba ebbanga eryo, ye yeyagalira ebintu, kuba egitakka kiba kiraba basobola n'okusiba ameka 5. Lwaki omwana ow'obuwala tewali kamera zamuleeseeko ng'alinako byayogera naddala ez'amawulire? Kubanga nazzi kuno ekyo nze nkiraba nga baleeta omuntu eyatuusibbwako obulabe ne face ne bagibikka, but the body language we still see it nga speakinga. Naye ey'omuwala ono agambibwa okukwatibwa situnnaba kugirabako, situnnaba. Kitegeeza tulekerawo okusalira omusajja ono omusango kuva olunaku lw'eggulo. Nze nno mpulira nga I'm sorry for that man bw'abeera nga ddala talina kyamanyi, cause possibility nayo weeri okubanga omusajja bambi bali mu mudi wetegako agantu, kubanga okusinziira ku stories eziri mu kudevelopinga buli ddakiika eyitawo ziraga nti omukazi expert mu kantu mu kazannyako, expert nnyo. Kale naye nga kibi nnyo, kibi ddala bwe kibeera ng'ate omusajja yakikola era asiwa emyaka gyonna emyaka nga 50, nze mpagira gimusibwe bw'abeera nga kituufu yabikola. Then another point, omukyalo ono mu statement ze yagamba nti omwana baamutwala mukebera nga bamuwona baana what and what. Kakati ate sister we yagambye nti omwana tatwalibwangako mu ddwaliro. Omwana ono bw'abanga yatwalibwa mu ddwaliro, kitegeeza at this particular moment mami we yandibadde amulina nga amuprotectinga, ategedde, naye ate si yamulina, akyali eri. Kati ogenda owulira waliwo ebitagatta bingi. Then on the other hand bw'abeera nga kituufu omwana ono ayatwaliddwa nga report eyo weeri, omusawo yagikola gwenda essaawa yonna kayinza okuba nkagenda kukujjuutuka ngenda kiwuliramu omuseera since report eyo erabika essaawa zino eri mu kukuwamu ebituli ebyenjawulo. Story anyway ekyagenda mu maaso, naye nga mbadde nsaba okozese ku information eyo gyenkuwadde okulaba nga tosala musango ono either side, oba eri oba eno, lindako. Weerandi gudu guli mu mateeka. Labyeko n'omusajja omu yavuddeyo n'agamba nti nze ngenda kuwaayo ssente bwe ziti omusango kasita gujja nga waliwo abagusinze, nga omusajja aguzinze agenda kuwaayo balooya ku ssente, balooya b'omusajja. Tukirindiridde n'obugumiikiriza obw'ekitalo. Era nze
Mmwe mwenna abavuddeyo okuweereza Boy Child mulimba nnyo mulimba. Nammwe abavuddeyo okuweereza Girl Child mulimbira ddala, mpozi mumale okutunulira nsonga eno on both sides, then olyoke oveeyo judgment eyo. Thank you. Ku Denspread Media kwe tubeera, likinga, sharinga, commentinga, tugende mu maaso. Ate tunadda ku olwo tusimbule.